Amawulire agaliwo Alex Waiswa Mufumbiro omumyuka w'omugezera kya National Platform obulambo buli mu matiga ebigambo bibi nnyo gyali era kamukuwe akubulira biki ebimutuuseeko n'abatesitesi ba puroguramu eno efuuse ensonga bwe mbadde nzija nfunyeyo akasimu akali credible mbeera nga kwogera ku butya obulamu bwaffe bwe buli mu kati abagola puroguramu eno in fact oli abadde angaye nti yandimpadde amagezi eyaleero ngibuuke ne mugamba nti naye ate guno gwe mulimu bwe buvunaanyizibwa bwe twetikka twabwetikka ne risks zonna twabwetikka mu kumanya ki kye twaŋŋanga. Naye just imagine you intimidate someone, he is a spokesperson of the party, a legalized party, a registered party, a second in command party, if we may say. Omukulembeze eyawangulwa na Uganda gwe baalonda nabbibwa omwogezi w'ekibiina kye Alex Waiswa Mufumbiro n'omutiisatiisa n'omutemula toddamu kwogera byesonyiwe naye ng'ayogera byayogera abyogera ayita mu mateeka nogamba nti where are we going? Uganda olemwa. Tusaba Mukama Katonda ayongere okutulungamya nga tuyita mu Zabbuli 23 the book of Psalms. Tewaliwo kigenda tukaluubiriza kukola kituufu kasita tunaaba nga tukola kituufu era saagala mukuumaddembe yenna oba ani yenna abeera eyo yematize nti asobola okucreatinga foundation y'okutiisatiisa ey'okusiba ate kuffe by embodiment of the revolution eba ne byeyimiriddeko eba n'obukulembeze eba n'obuweereza ate eba ne cohesion okukkiriziganya kw'abantu abangi kakati oli bw'atunuza mu kunafuya obuweereza bwa Waiswa mu ba revolutionaries ateeka okuba nga ta understanding his ideological orientation. There we go bro. That's why I love Waiswa Mufumbiro Alex so much. Tewali muntu ayinza kutiisatiisa muntu ayogera biri mu mateeka batugamba mbu waliwo eddembe ly'okwogera ddembe kiri okwogera ng'omuntu ayogera ate mugufuula musango ne mulowooza nti mujja kubanga mulinnya ku buli muntu mumugaana okwogera ebituufu ebiriwo. Just act, kola mukole ku ebyo abantu eboogerako mubitereeze twajja kuddamu kubyogerako kintu kiri simple nze naba n'emitwe bitono nnyo gino Museveni just kola ku ebyo abantu ebibaluma beera ku lw'abantu kola eby'abantu olaba banaddamu okwogerako banaddamu okwogera ku gavumenti banaddamu okwogera ku bantu bo tewali ne mulemerera okukola bye mulina okukola ku lw'abantu be mugamba mbu baabalonda n'ababawo obuyinza ne mulowooza nti ate abanavaayo okwogera ku biruma abantu ate mulina kubalinnyako mulina kubasiba mulina kubakuba mulina kubatta makiu tuliko maddi bino biriko maddi banange bagamba Samunation naye alifa kitala oyinza okugamba mbu nze natta abantu okuva eruweero mu nsiko nzize nzita up to now nolwekyo nze ndi immune ku kufa oba family yange eri immune ku ekyo nolwekyo lino giteekateeka esigale mu bukulembeze mu buyinza babere immune. Nkabatemye overthrowing this regime. Nawulidde General Yoweri Kaguta Museveni ngero omulundi omulala akola ensobi ate mwanatta ensobi eyo bazze bagikola bangi abali mu kibinja kya NRA nga balowooza nti we are ideologically disoriented. Mu 2018 ndowooza waliwo by election e Kalungu yali ya mukwano gwange tumuyita Faaza
naye ye Musoke yali chairman wa LC5 ne bamubba akalulu era naddayo n'avuganya kuba chairman wa LC5 era n'akalulu ako kaleda ne bakabba naye twayogeraganya na His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu lulinga mbaka wa parliament nga yakayingira mu by'obukulembeze ne tumusaba tugende ayimirire wamu ne Faza tumuyita Faza mwami chairman Musoke kakati mu kugenda tuba ku bbiri mwagala w'abangi nze nali wa Democratic Party nga nze amyuka omwogezi myuka ka Kenneth Poka Kande ampuliriza nga tukubye oli green gwomanyi atisa nga talina kyagenda kukola owa DP the party kakati nali ntudde neyawe president nasala kuba wali wabaddewo okukayana mu bannaffe nasala najja okwogera nange omwagala abangi nga nti waiswa amanyi nti oli wa Democratic Party era gwe mwogezi naye ensonga gye tutandise olwaleero oba gye tuliko nene okusinga Democratic Party nze abanzaala be bannanyini Democratic Party ayogera ye Kyagulanyi Robert Ssentamu ebiseera ebyo yakajja mu parliament anaweza mu mwaka tumutisse obuvunaanyizibwa teyeeganyiza ate tasabyeyo wadde ekikumi akkiriza kubanga bannayuganda sifunanga budde kubanyumiza ajja atya okuba presidential candidate ajja atya okuba mu muli mutima kubanga Kyagulanyi olunaku lwe bamulonda buli munnayuganda yali yeevunaana okuba nga teyeewandiisa kulonda Kyaddondo kibadde okimanyi Kyagulanyi bw'amala olunaku lwe yalondebwa ku bubaka bwa parliament nti mu kwesimbawo okwe Kyaddondo buli munnayuganda nze amasimu ge nafuna okuva e Busoga tugamanyi nga bamponinga nti n'amala tawangula ng'oli eyo Kampala nga bo tebaawula nti ekyaddondo wala n'ekibuga naye ng'akuku iwe n'atawangula nga nimwe bwe taataye Kampala abasoga munatuulira kakati eyo enthusiasm ey'abannayuganda excitement era abantu abamu bajja ne bagamba owulira abatooletoole najja naga nti omanyi ababalabye abagenze ku rally ya Kyagulanyi babadde excited. Yes, omuntu yenna ng'afuna ekirungi aba excited. Omuntu yenna era mbawulira nti aba excitement bagenda kulaba. Yes, omuntu yenna ng'anaafuna ekirungi n'akituukako ekisooka kuvulubana ssanyu. Kakati eggwanga lyavulubana essanyu mu kwanjula, mu kuwangula ne mu kulayira kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'afuuka focus. Kakati yaŋŋamba ekintu ekitanva mu mutwe nti the revolution caravan has started. Nti generation egenda kusituka ne tulina okugiyignitinga nga tugijjeeko enjegere ziri. Because nali wano nenkubulira lwaki political parties eziriwo zaformingibwa. Nenkugamba nti the foundation and the ideological setting of the FDC was to reform the NRA. Era batandika with a policy of reform agenda. Okureforminga NRM. Because flag bearer wa FDC yali akuta omumuli yali aina orientation n'abalimu bayiri akatega y'abaluzindana ba even ne bobo yogedde ku Abdul Katuntu boyogera ku Salamu Musumba bokirira ku Wafula Ogutu bojano yogera ku Dr. Kano Kizabesije Mwenyini, General Mugisha Muntu, Major Baramira Ruranga, bali encircled mu the NRA ideology. Kati nga balabanga abali mu NRA aba veering off.
kakati bo ne bajja as reformists batereze kiri mirabo they are reformists. Kakati Democratic Party, the formation of the Democratic Party was for the struggle of Uganda's independence, and Ugandans must remember that our independence was got not out of war, it was out of negotiation in Lancaster. Kutesa, and at the time we had three proficient figures. Asoka yali Ssaabasajja Kabaka Muteso owokubiri yali Dr. Milton Obote, owokusatu yali Dr. Milton Obote, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda. Kyabazinga omuleta kuba yali aplaying role ya vice president, naye owenkizo owokusatu mu demokrasia wa Uganda ba Ignatius Musazi abogerwako nemba linyala kugera ku bench wanuka. Yes, kulwa Democratic Party. Kakati formation of the Uganda People's Congress, formation of the Kabaka Yeka, formation of the Democratic Party byakolebwanga bikolebwa ku musingi ogw'okununula Uganda n'okulisiivinga obwetwaze kuba balina obukwasa. Kyobola waliwo n'obudde obutendeka bakirunda kive jinja bakintu musoke ba Joash Mayanja Nkanji n'abalala nga babatendeka mu fields ezenjawulo through scholarship okuyamba nti at the time of their departure the country would fall in hands of those that have been trained and capacity built. Kakati Kyagulanyi ajja mu kyasa kya 21 years after Uganda's independence, years after Uganda's colonization, later a revolutionary beginning nga naye ejjanga nayo eri peculiar kubanga mu characteristic zaayo mwalimu okulwanisa obwannakyemalira obwali bumaze okweyoleka nga bweraze emyaka 35. Obutajja kwawuliriza ku mboozi, emboozi yonna aŋŋamba generation tugenda kugigatta egenda kusimbula Waiswa nkubuulira. Era ekitumufinzi lwaki mufiira kotanimbangako kuba kati mbiraba. Kati mbikola ki? Mbiraba. The caravan is on. You can't stop it. Tosobola. Tubadde kiriwura kisoro. Ne kiriwura tuyiseewo. Ne kiriwura tuyiseewo tugenda kutuka. So abantu abagenda okera ku makya okututiisatiisa n'okututta n'okutusiba n'okutukonzibya n'okutujolonga n'okutuwaayiriza mulisiga nsano ku maadi because I am one of those most bw'obadde onkubira ombuziza kibuzo ki nga ndi bweru ku simu kuuza Mr. Weapon. Beragira atoyinza otiisa weapon nteje to execute. I have to be here. Era lwembasize buba buvunanyizibwa bulala. Naye ntuse mu Kampala tubadde kisoro wa 8 hours to 9 hours. Twava esoroti netudda ekisoro, era bwe tuvudde ekisoro olwaleero bwe nvudde ku office ebigere bino wano. So omuntu yenna gwali eyo ku mberenge ali ku binyeebwa gwe basuubiza kyonna kye bakusuubiza ku Alex Waiswa Mufumbiro, tegeera butegeezi nti ogenda kukyanganga kuba yetagenda kuzikiza tetupowa. Bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu wa bulijjo. Ndowooza obiwulidde ebigambo bya Alex Waiswa Mufumbiro byo byatambuliramu kutiisibwa naye nga atiisibwa ate nga mwogezi ali official ensi yonna gwemanyi ow'ekibiina ekiri official era ekibiina ekiwandiise mu mateeka okukola emirimu gyakyo naye nga bakulaga nti balina omuteeka mu fair, balina okumujja ku mulamwa. Noga nti eno nsi ki gye tulimu lwaki tewali kale nze bandigambye nti gwe toyogera ate olina kifo ki naye ate alina ekifo alina okwogera ensonga nga buvunaanyizibwa bwe nga ye nga mulimo gwe Alex Waiswa Mufumbiro mulimo gwe okwogera. ensi eno
naye nga bagamba nti talina naye kwogera asirikeko ayogedde nnyo at least afa aveewo ebyo ebigambo basidde boogera osoberwa Alex naye ngamba ajja naye loza natwegatta ku Mami Dombo enale mugogo yali eyinawo jangu gwe wali okkiriza okunyonyola ebizirawo n'ebiriwo ekyamutawanya bya luguudo bamukubirana n'Edombo newamwe n'olimba nti muli bulungi yagamba mbu balina amazzi nga wano ejjinja wegali tebalina ne Kampala nga tulina ebifo ebitalina amazzi okimanyi nti mu Kampala mulimu abantu abatukanga amazzi pipe to water n'Edombo yagamba bwe butalejjayo naye ogerere enaalemu ebyeggulu obivaako kati oyinza okusanga Dombo mu mulyango gw'eggulu ng'akolamu muki kubanga mu Bayibuli mulimu kali tolimbanga batugamba nti waliwo ebintu byosobola okuwaayo ebibi ne bivaawo ngaki sadaka era olina kuba mutuukirivu nga weetonzi nagamba nti mu bakatuliki ne mu bakristaayo eyeeteeseteese yasembera tulina kali ka eucharist akagaati abantu ke bali kusanda akagaati ne vinyo munnange faaza ne bw'omuleetako nogaa nti olese faaza musaala oba faaza kibi gwobavuzi obatuusiza erubaga wallahi nga babadde mulatalaka bazina bwe baba bayimba wali eyeeteeseteese totawaana oba kwali alhamdulillah niya leero siina kiringanga agenda kusaala nga talina wuzi bamukkiriza emboko era ne bw'osaala tebituuka Allah agamba laba ono ku kakodyo bwonna bwe nakuwa akasooka kawuzu olina kuba muyonjo ekyakireesa si buyonjo bwa mubiri bwokka naye ne mu mutima omwoyo gulina okuba omuyonjo tosobola kusaala wa Allah subhanahu wa taala nga olina omwoyo gw'okutemula omuntu esala oyinza nti Allah nyanguyiza ono ku 7 menga mutemudde n'akuwuliriza tekisoboka naye nawulidde pasita nawulidde omusumba omu kati ate saala asaba za kutugumbula abantu gwe yaddemu eri ey'okutugumbula bagiyita Pal FM 107.9 ekkula eri omuntu obulijjo twava wano ng'ondaze nti mugenda kutalaga ebitundu by'eggwanga ebitali naye tusobola twogerewo ku ekyo nange byansobeddemu waliwo omuntu yafidde ku kyaki ya Pastor Lozias Bugingo ebintu ebyo byakkiddewa mujjukira nti baanoonya Kibweterekozi baamukwata yabula Kibwetere yatandikawo natandika okwokyanga abantu batandika okufiira ku kyaki ye abantu kyatuka okutuuka essaawa okukebera wansi wa kyaki ya Kibwetere nga yaziika eyo emirambo gy'abantu nkuyanja manyi olunaku luyinza okukya nga gavumenti ewagira Pastor Bugingo eno evuddeko ne musanga wansi wakanawo nga waliwo emirambo gy'abantu kwaweewuunye ono yafudde omulambo ogwalabisi yafudde atya bameka abafa ensi neetamanya lwakuba ono kamera zaaliwo ate ezitali za kyaki okimanyi wayinza okubaawo abantu nga bafa babattibwa ku kyaki ya Pastor Lozias Bugingo naye nga baziikibwawo okimanyi kisoboka okuba ekintu ekyo ono eyafa byakkirawa nalabako ab'eŋŋanda nga bakaayana bakaaba nti omuntu waabwe yattibwa buttibwa biki ebyaddako okimanyi nti omuntu bw'afiira mu makaago bakusiba kebereggetyo ne basangawo omulambo bakusiba olako nga Pastor Bugingo bamututte ku poliisi okukola statement oba nga bamusibye olw'omugoberezi oyo yafiira ku kyaki Uganda teri fair nga ne bya Richard siri kuswaza nayo bikyahontinga bikyabanja reality yabyo yabiri emabega lindirira ekinajja gavumenti entuufu ezze mbuyinza ojja kufa enseko ojja kufa ekiziyiro ojja kugamba abantu baali bwe bati kwe kuwaanawaana nga General Museveni kumbe bakolanga bino just watch the space entambula zitambudde zitya mukulu waiso kyongera kweraga lwatu nti Uganda yafuna omununuzi omwagala w'abangi Kyagulanyi Robert Sentamu naye ali biki era ekibuuzo ekyo abantu bayinza okutuyambako bo ne batunoonyeza ansa
nade ne mukwano gwange bamuyita Charles Bukua Chazo Bukua ng'ali ne mukwano gwange omulala Big Machine Dikapo Dituti nga baagala abawuliriza ba Pal FM bo batubuulire Bobi Wine ali biki kuba naawe naffe bitulema okumanya nagamba twabadde ekamuli okugenda ekamuli baatuyisa ampuliriza ku gye bayita Old Kamuli Road oluguudo olwasookawo olugenda ekamuli mu byafaayo lwakolebwa mu 1800 ndowooza nga 49 gye baatuyisa onfunye bulungi ng'era bataddewo bamala ennaku 4-5 nga ku radio RDC deputy RDC assistant RDC ne assistant RDC nga batalaga radio zonna nga bagamba abantu temugenda wa Kyagulanyi tumanya ayina amasanyalaze agabasika naye bwana agenda tugenda kubakwata ba instilling fear mu population jukira eri ewalala yonna abantu babaziyiza buli kika kya mamba buli kika kya jafanga buli kika kya musirikale abafaanana saidi emu bonna bayiiriddwa okuziyiza abantu okusala amagezi okugenda okuwulira embozi y'enkyukakyuka naye muganda wange nga batawaanira buteerere abantu ekamuli abantu twali mu ggombolola ly'ebutansi ebutansi oba obuzayo kilometers ndowooza nga 7 okuyingira mu kamuli city omufuna bulungi tebaatuganya 7 kilometers into the city tebaatuganya kuyingira 10 kilometers into the city ampuliriza kiringanga gwe ali ajja mu kibuga ne bakukomya tugeze ngo Nsanji tugeze ngova kule Masaka bova bakule Masaka ne baga nti kakati Kampala yensanji obolabye Kampala obolabye Kampala kubanga atenga n'ensanja waliwo abantu nene bakuyingiza eri munda tebasuubira nti abantu tebakola ki tebaliyo muganda wange abantu mu nkuba ebusoga eyo mu kalulu akaga bakola ekyafaayo abantu baawuga mu Kisenyi mu Kibali abantu baawuga mu maadi g'ekibali bayibulukke Mayuge bajja Kulaale kubanga enguudo baali baziggadde abasoga ne bagwa mu Kibali baawugira wansi mu kyere tebabulukuka eri eriraale naye twabasanga nga bagenda Nina I do remember that day banawo kajukira nofaananyi obwo bwatrendinga nnyo abantu nga bali mu mazzi nga poliisi eri mu kkubo n'amagye batunuza mu bantu agamba we gonna shoot you naye nga lwaki babashootinga tubanga bagenda omuntu gwe baagala nze ekinnuma nti ebintu by'amateeka bwe babifula bitali by'amateeka Kyagulanyi nga yeesimbyewo mu mateeka ng'eggwanga baliragira abantu nga balina okugenda gy'ali bawulirize by'agamba naye n'oteeka emmundu ku bantu temugeza ne mugendayo then ekyo kitebeera kitegeeza ki Uganda zuukuka n'abaana b'ebisolo mali kwagala nkyukakyuka muli bandawulo engamba pulezidenti abasoga babakola ki wabatega katiiki kano akaliva nairo kaki kubanga ng'abali ekibali okidi nga bali mu kibali bali kuwuga kwibulukira mweye eriraale era nga ate nga so omusi babiri si musajja simu binjogera byaliwo abamagye ne balyoka babasitama wansi nti bamalega kubaba bayingira so amaanyi ag'omununuzi gendalabye ekamuli nga tuyita mu bitundu ebyekyalo gye bapresuminga nti n'abantu tebakola ki tebaliyo kubanga Kayonga eri omuntu wasuubira naga nti wano tajja kusangawo bantu kubanga poliisi bwe tugiwa programu nti pulezidenti anaatambula bamala naye omwezi mulamba first of all nagamba tactically okutusala speed ku bye tulina okukola kubanga bw'atakuddamu omwezi mulamba aba akulemeseza planning yo nebyoyina okukola kubanga nagamba nti pulezidenti waffe akola ebintu bisatu ateekateeka Uganda okwenunula
ateekateeka Uganda okugiwa obukulembeze nga yeenunudde, ate ateekateeka Uganda okubeera ku musingi ogwa demokulasiya nga waali oba nga taliiwo. Bwebuvunaanyizibwa bw'amaanyi okubanga oli mu kununula, kubanga kati olaba bano abayeekera bo baalwana ne batta abantu abasukka mu mitwalo 800. Kubanga General Yoweri Kaguta Museveni abantu boogera mu kujja kwe bakoma ku kigambo captured power. No, 800,000 people died in Luwero. Obuwangwa gye buli. Abantu tetulina kye tuyinza kubagamba okujjako okubeebaza. Nebaza ne president message gyawa abantu yeeyo. Yeah, let's do it. Twebaze bannayuganda olw'okulaba amazima, olw'okumanya kye beetaaga. Thank you my people. Thank you Ugandans. Thank you everyone, wherever you are. Thank you. Banange mwebale banti mwamanya ekituufu. Abasajja baali baatuvuga akataka, baali baatuvuga supiidi nga General Museveni yeetawo bikuloni bye, byetawo bisikeya kuro bye nga bali mbambo abo ba opposition abo banwanyisa abagala kunzija mu ntebe kyokka nga yabasasula babeerewo. Ulira okuswala kwe twayitamu ya Rabbi. Twayokya obudde, twayokya ensimbi, twayokya ebiseera, twayokya buli kimu nga tumanyi bwe tuli nabo tugenda kutamba nabo kujja ku General Museveni. So kumbe baaliwo kwongera kubeezaawo General Museveni. Ebintu kati nga birala ku Lwakyagulanyi. Bino banange baabikolaani. Mumbuulireko gwe baabikola. Olajja gamba mu Besigye baabimukola nedda so. Besigye y'omugwe gwali gwa kujjanga mu kibuga Kyankalanyaamu nga balina okumukwata. Okitegedde? Jangoko mu kibuga wakati Kyankalanyaamu. Nenga in reality tebyali bya ddala. Kati ali ku bya ddala bye bamukola mu biraba. Nga basibye baana, nga batulugunyizza baana, nga batulugunyiza ababodegaadi ba Kyagulanyi. Lwaki? Kubanga ye wa ddala, ye wa ndawulo. Kyagulanyi webale kujja naye ne Bannayuganda webale kumanya mazima, webale kumwagala. Webale kumanya nti Katonda asonze kono omwana wiitu yaliko omugisa temumuwagira. Muli banjawulo Bannayuganda, muli bakabi. Twongere okwagala president waffe oyo Kyagulanyi. Uganda ffe ejja kutereera. One day tujja kuyingira State House nga tuvimba. Buli bizibu byadde byatuwa General Museveni bijja kusangibwa olwawo, bijja kufuuka lufumo. Nkibalayirira ekyo kijja kuba. One day just gale ku mulamwa atuteekemu n'obwongo bwaffe n'obudde bwaffe n'ebiseera byaffe nga tulwana okujjako nakyemalira Museveni. One day bijja kutereera. Guno mwetooloolo gwe mutambudde mutuuse wa mirundi emeka? Tubadde Kamuli, twabadde Abimu. Abimu ampuliriza twogera ku Kalamojja. Abimu ate yannewuunyisa nti iyo district yonna yaggwayo. Amagye ne gatuuka okusalako abantu, kusalako nti ate mumuwerekera kisusse eri bakama baffe batubuuza nti muzze mutya. Baba Abimu abamu nabo baafuna engeri kubanga basalako Abimu. Zi districts ziba nnene nnyo, ziba sparsely populated, n'awaba densely populated bamanyaawo. Kati nga bamaze okutusuula mu kyalo twayita mu road block omukaaga okuyingira Abimu. 6 road blocks ez'amagye. Ne weebuuza nti eyakiriyalinze esooka tamanye esembayo. 6 road blocks. Naye nkubuulira tugenda okutuuka nti tuyingira we tugenda okuwalaale nga Kyagulanyi alina abantu abasukka 7. Kabajja bagoberera. Bagize kunkyukakyuka. Ate biba ku live. Singa tubadde tuleeta bireete nga nzize kubyogerera ebitaliiwo mwandiko byente omusaadde ono kale asiga akazigo. Aye bye ndi kuwaya mwena mbibona. Ne tuvaawo Abimu tuyingira Soruti. Wamulabye. Heavy deployment. Soruti. Baba ba deploying ku Kyagulanyi. N'ensowere n'ayambala leedi bagi deployingira. Manyeri ensowere mmyufu zimanyi wazaako. Yeziri naye bagisanga bagikuba. Baba deployinze ku olwo. Kwe kutya kwe bayina.
naye Soroti naye bagenda okulaba another life. Tudda Kisoro bwe twavudde Soroti ku Lwomukaaga. Kyenjagala okubuuza wano mabega nga tetunayingira Kisoro, mumobilizinga muti abantu abo? Abantu message enkyukakyuka bagiwulira, bagimanyi, n'amaanyi g'omukulembeze gwe tulina teyeetaaga kulanga n'agamba. Bagamba muva nabo e Kampala. Munnange balowooza ate kati gwe bali abantu be tuba nabo bungi ekibagambisa tuva nabo e Kampala ki nti basukka obungi okukira ku balala. Lwaki abalala tebava nabo Kampala? Kubanga baba bakampala nga gye bajja abawagizi. Oyo lwaki amanyi nti balina ne gye bali e Kampala tabasitula. What a question needs an answer. Nange nkyewuuza. Kyagulanyi abantu abasomba busombi n'abatwala naawe somba. Tukulabe. Jino Museveni no yagezaako kuba basi tuziraba nga zitisse Golomolo. Nesaako ku basi ya Kyagulanyi etisse bantu. Ndaba drone 2 zirimu abasirikale be n'endaba emmotoka ye n'emmotoka y'abannamawulire zezo muloka 4 zatambala nazo Kyagulanyi. Kachoka azivaamu abantu abo bonna. Waiso bagambe. Twabadde e Kamuli, president yatusse ku bridge tekuyita muntu yenna mulala babbodo baki. President atambula n'emmotoka 3 eziri official. Ey'amawulire, eyiye, security team ye ne protocol team ye ababeera mu red. Nabo security neyo second layer. Kuba tulina first, second, third, fourth until the 5th layer. Sijja bigenda mu kubanga kati abantu bajja tandika okwagala okumanya ani ali mu layer ati. Nabo oluusi tebamanya nti eno layer yange. Kakati emmotoka ezo ekizibezaawo ki? Nti olw'okubanga tulina omuntu ayagalwa ensi yonna, gwoba ekyo kyagala oba tokyagala, n'amagye gakimanyi kyobula bagajja ne gagamba bwe twabadde tugenda ekisozi ekiruwa ekisoro. Police n'amagye Special Forces Command ba communicating the Secretary General NUP tetujja kusobola costing aba president babiri security. Ekisooka oli mukulu myaka gigenze ono muto ono ayinza okukola ebitooli era tekituganye okuba. Of course challenge yakujjako nakyemalira yani undebated buli omu mu Uganda Kayungu naye bw'oba ojja obolooza nti ngaleese nti ekyatasula n'awuliriza ababaga nti kati Waiso akakodyo bakayina bazze nako, naye nga bwe tukyanoonya obuvunaanyizibwa bw'akakodyo tulina okuzimba capacity, tulina okukola training. Kakati ffe tebatuganya kukola ebyo byonna, nti batuganya kulanga radio bazigaana era ne Kamuli radio batugaana. Ogenda kuki? Ku radio. Kubanga n'ekibuga balwana tugaane kukiyingira. Balwana okulaba nti abantu tebatutuukako okugenda n'obubaka bw'enkyukakyuka. Munnange gye tuyita mu byalo ate ffe kyatusanyusizza kubanga nayo betaaga enkyukakyuka. Abali mu byalo. Ate essanyu lyabawa okumulabako obulabi. Allah, e Kamuli omuwala yava ku cupa. Namulabe. Yali mu ddwaliro n'alengera akakoofiira. Nanga sitiniye nti niye. Tiniye nti niye. Akayana n'abasawo niye tiniye. N'akakasa nti niye. Teyatawaana. Yagoba mugobe misinde ng'ali ku kano cupa yakulako nkule. Mwana we kibomba akwongera enkabi ogw'omukwano gw'olina amayire nk'ali gwagaana. Kanji otandikirawo. Alex Waiso. Jomulwadde yabuuka ku cupa nga just alabika koofiira ka President Kyagulanyi Ssentamu. Abantu balina love eyo. Era love eyo tugikuume kubanga ye Uganda yaffe. Abantu tebaagala nti baagala Kyagulanyi ng'omuntu, baagala nsi yaabwe. Waliwo empya badongo eyo musimanya patriotism, muyigiza abantu okwagala ensi yaabwe, babeere patriotic. Naye okwagala ensi yo kitegeeza ki? Okwagala ensi yo kitegeeza nti n'abakulembeze abakulembera bakwagala, baagala ensi yaabwe. So si muntu yeka kuba nti yayagala ensi ye, n'abakulembeze balina okuba nabo nga baagala ensi yaabwe. Babanga abantu baagala Kyagulanyi nno baagala omukulembeze oyo munnansi munnaabwe ali naye abaagala kiba kitegeeza baagala ensi yaabwe. Just waliwo omuzizi waliwo just omuntu oyo
atabasobozesa kwagala nsi yabwe tukapasite nenga singa ayagala afuna omukulembeze aliro oyo gye bali ng'ayagala nnyo Uganda. Bannayuganda baagala Uganda eno, Uganda ejja kuba mata. Naye okuba lwawo akabinja k'abantu batagala Uganda ebere mata, batagala Uganda ebere ya mutindo, batagala Uganda ebere nnungi, nga baagala ensi yaabwe bo gye baavaamu ebere nga yo yakabi. Kyovula buli kye bakola wano n'emmwanyi bazitundira waabwe egye batazirima. Okitegedde? Naye ate wano wava ebibagaggawaza ebafudde ab'amaanyi mu nsi yonna baagala wasigale nga wasaanawo obusaanya ate kitagenda kusoboka. Kuba omuntu bw'abanga alina ekitone kye amazima ne bw'okoloota kisigala kikye tekifuuka kikyo. Ne bw'okola otya era olunaku lujja kutuuka gwoveewo afune mu kitone kye nga bwe yalina okifunamu. N'olunaku lugenda kutuuka gino Museveni luki bakugambe nti muzeeyi lwayaba Uganda ejja kudduka ku misinde gya yiri muli nnyumiza abali baawo tusabe tubeewo tubirabeko. Musajja waffe oyo tukutumidde Mpombolesa France awe Dubai mu kibuga wakati gundi nga sikyamulaba Pamukawa gyali Pamukawa omanyi nafunamu obuzibu simu yange ennaku zino esimu zaffe abali mu revolution baziwuliriza nnyo kakati communication yaffe ntono n'abantu baffe naye ate kukuba nga Pamukawa gyali Pamukawa Class monitor abantu bakubuza mu kibiina tebakyakulaba bwera president naye nga manyi nti gyali mulamu aweereza gundi soko ntwaleyo neki tumalirize ekisolo wano nalabye era babadde batuufu kuba bwe ndabye bibaddeyo leero bibadde byagaba fulaga nakuteekateeka bwe batabba kalulu twala kyange ayingira mu palamenti yoli anita gwayagala ofaanananga era afunye ekizibu kati kuba kati ensonga lwa ne Alexi waiswa mufumbiro mwana olinzitanze agambye twala kike ayingira palamenti okuva ekisolongo omubaka wa palamenti omukyala ye Tana oli Anita Amongi speaker wa palamenti gwayagala okufaanananga wenda wa posti zitambula mbu Anita Amongi ne ya Tana ngagamba Anita Amongi dies to be like Tana sina bitigira ngabaya kubera mwana mutonga Katana kuba beautiful nga Katana kanupu kombe Alexi sibalwane Satana Tana nti ate ye ali ku oligino kati atagenda asenge ekicupuli kati ekicupuli kirwana bwezi zingirira obutalaba oligino naye nga ate oligino yejja yayitiridde Tana n'ayitawo sapota jina mwana wa wali olulimi alumanyi mwina yabanaka kuuma muive timu jeziri abakyala gye bali twabali deployed bali led by Flavia Nabagabe Kalule mbaka we Kasanda Kawiye Franka jali Honorable Gonzaga Seungu jali mbaka wa Kalungu Kabiye mbaka wa Kasanda Meya Zak Mberaze Maula Lubaga ali Kisoro Semugoma ali Kisoro abantu gye bali ekisoro so tukakasa nti bwe banaaba tebakutadde mu migozo banyonga ejali ekayunga kiriza twala kyange obuwanguzi bwa National Unity Platform wotali sajonga bengu katupa ani zaki ebyo byali bipange ebyokumukuba kati lwakuba nti ye muganda wange Zaake teyamanya bapanga enkwe butya bwe babeera ne opportunity okuyisaawo ekyali kibalese ku olwo era bwe kyaga kwoda paper parliament yeeyongerayo ampuliriza
kuba kyekyali kyabaleese mu lukwe lwebapanga mwalimu okukuba Zaake nga talina kyakoze. Zaake era talina kyeyakola ki Zaake ekyamukubya kulaba wa mundu oli n'atuula mu ntebe ye mu paalamenti bw'otuuka oba assigned chair era bannayina bagamba mukyala w'Finito kubanga ye yaleeta ebyo nti NRM banaatuulanga ku ludda oluvuganya byali tebiriiwo. Mu kisanja kya Winikiza baakigaana, mu kisanja kya Wafulugutu tekyali bwe kityo, Nandala Mafaabi tekyali bwe kityo, Betty Awol Ochan tekyali bwe kityo. Naye Mpuga bwe yajja kyeyasooka okukkiriziganya ne sipiika kuba bamukwano nti batuule bonna buli omu gy'akola ki gy'ayagala babeera mu paalamenti, akulyetinga familiarity ku constitutional order. Ekyo kiri ku answer D ekyokutula bonna bwe baagala era bwe batuula. Kyova olaba kati ne Joel Tayinza kijjawo kubanga oli yakitandika. Ojjukira ne paalamenti kati yawambibwa paka leero Joel tagenda mu commission. Nakikugamba nako nga Mpindi Bumaali awewe mukwano gwa Mpuuga, omukyalo oyo mukwano gwa Mpuuga yani MP Kakande nga aweweeta Mpindi ow'NRM ku side ya opposition. Kakati ebyo naba biteekateeka okunafuya opposition. Kakati ono yakwata ababaka kati eno mu opposition waba wajjudde nayo kyekireeta laaka. Naye gwe Munnayuganda lekera okubanga olaba ensonga entono. Mu paalamenti mwajjamu abakubi b'ebikonde abasinga oli MP. Mu paalamenti mwajjamu abantu abakuba abantu abasingaani MP. Kitegeeza waliwo abateeketeeke already. Ate nga Anthony naye toyinza kumanya Anthony gwe weebuuza mpuliriza Akol asobola kuzanya na Amongo oba na Zaake. Anti Anthony nayo we FDC opposition. Ekibuuzo kiwulirize nno bulungi. Akol asobola kutegeragana na Amongo oba na Zaake. Ampuliriza gwawo gattawo nnyo kubanga Zaake yatuula awantu ekyokubiri mu paalamenti mwalimu emmundu kikoze ki kibaddewo ekyokukuba Honorable Zaake. Kwa Honorable Zaake bw'otunuulira obujulizi obuli mu paalamenti ebikolwa ebimukoleddwako byonna bibadde biteeketeeke. Gwe tomanyi nti bamukuba era yayamba n'atazaayo singa kati bamugobye mu paalamenti. Singa yazaayo engumi yonna. Zaake bamuvunaana nti yagenda n'ayogera ku Kyanyama n'Amatama. Naye mu kumuvunaana ono yajja n'akozesa olulimi olusosola Anita Amongo oliawo nga bamuvunaana. Ye yasaba nti ffe tumuwe obujulizi wulira okumanyiira. Akoze ekikolobero yatugamba muleete obujulizi obulaga nti nakikoze. Can you imagine? Ye yabayina okwereetako. So ebyo byali mu paalamenti. Kyogere n'ekirala ekinene gw'omanyi ssente ze baakawa Roko nti ekola paalamenti eyo. Ekirala lwaki twongerako constituencies nga n'ababaka tebalina we batuula batuuse okulwanagana because the natural I don't see the petty things, I look at the bigger picture. Era ekifaananyi kye nalaba onagamba oh my God, why do we have all this bloated parliament? Why do we have all these wood rats in parliament? Kubanga the deficiency nti tebalina nawe batuula. Okitegedde hari nawulidde Akolo naye alemedde okwetonda nnyonnyola okutuula mu ntebe y'omubaka wabadde atudde. It was enough gwe ng'omusajja omukulu okuva mu kifo kye. They provoked Zaake first with having guns in parliament which is not parliamentary. Okay? So once again Zaake survives death in parliament. In parliament. Era speaker tavanga yokola statement eri ezitowa. Teyasindisa Akolo mu disciplinary committee. Kubanga tekyetaagisa yakimanya nti bagenda kukikola. Nina kinjagala okubuuza wenyini bwana Waiswa.
okusinziira ku kino ekyakolebwa ku memba wamwe waliwo enteekateeka zonna ez'okukutaala omusango mu mbuga z'amateeka oba ekyo mwakivuddeko bamukubye byawedde? Nalabye Zaake Lukwago Company Advocates bawandiise naye nze Zaake ndamuwa amagezi tagenda mu kooti. Eriyo ebintu ebigenda okusasulwa edda nga si kati. Kyo kikulu nnyo okukyematiza. Golooza buli batukolako obulabe tusirise tulifa nabo bwe tutyo. Nawe sijja kwongerawo Kayongo. Zaake muwadde amagezi tagenda mu kooti. Lwaki? Eriyo ebiri gwedda. Sikati. Ngoli ngasiga omutima gw'okuwoolera. Ogwo teguba kusiga mutima gwa kuwoolera. Nagwo simubyera guli mu Bayibuli. Bayibuli fenze ndi musoma Bayibuli. Ne mu Qur'ani nkimanyi ntalo. Okutereza wo. Tusibule tuve wano. Nina omulenzi leero gwe njagala okuweereza obubaka. In fact saagabuweereza ye. Yala boereza maama we. Ti maama we bale kuzaala mwana mulungi. Tumwenyumirizaamu, tumwegomba. Ffe abamulaba ng'aweereza. Simusinkanangako naye mu ggwanga lye Dubai waliyo omuvubuka bamuyita Cats UG. Simanyi oba ali Dubai. Bamuyita Cats UG. Ebbanga erise gaali mazaalibwa ge naye nalabye ne maama wa muzaala gaabadde mazaalibwa ge. Njagala mwembi okubaagaliza amazaalibwa amalungi ne maama we alabye ku Uganda empya nga Kyagulanyi ye president ate nga naawe mwoli mu bali babaleeta gavumenti empya ate n'abaali babateekateeka gavumenti kubanga you're very bright young man. Njagala n'okutumirako Uptop Boss awangalira South Korea. Njagala kutumirako nani? Ni Uptop Boss gadi mazali. Mbadde busy. Omuyambi wange wana nyambye nanganti gabadde ne mazali wage. Sebo Uptop Boss njagala okwagaliza amazaalibwa amalungi. Kati yugi ndaba oyina ekikonde kyolanga kyolimu. Sebo making sure nti owangula. Wanga ffe abawagizi batajja kukibaako singa si buvunaanyizibwa bungi. Ndowooza nandibadde nzija ne nkulabako mu buntu ng'olwana. I know it is a normal thing. Munyumirwamu naye yeah, you got some fans here and we with you my brother. Cats Yogi. Don Sheriff yakutumidde. Don Sheriff yakutumidde naye yakuze. Yakuze. Kale abyebyo ebya Alex Waiswa Mufumbiro n'ebiri mu ggwanga Uganda. Nange munneebuuza nti oba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yavaawa kubanga atuzibudde amaaso bingi byatutuusizzaako ne tumanya nti kumbe kino kyali bwe kiti, kumbe kino kyali kiteeketeke, ebintu bingi byali biteeketeke naye nga situmanyi nga basajja baali baatuteekateeka otufuga obumbula ebbanga lyonna n'okuva Kyagulanyi lwe yajja bannayuganda bazuukuse bategedde amazima, bategedde ebyaddala, bategedde nti kino na kino byali bya kijega, byali bya kiyaaye. Kati tulina okukwata wano musululu moja mpaka nga tutuuse mu Uganda empya nga tufunye eggwanga lyaffe nga tuleebiza nga tuleeyagaliramu nga tulibuukiramu. Tulina oddibuukirabuukiramu, tulina okucacyancaza wano nga tuli wano ewaffe Uganda. Tewali wala gye tujja kucacyancaza wano we waka. Era kikakatako gwe Munnayuganda wenna buli gy'oli muganda wange okulaba ng'olwanirira eggwanga lyo, okulaba ng'olwanirira ensi yo, okulaba ng'okola buli kyokola boy. Uganda ebeera ensi nga yeeyagaza, Uganda ebeera ensi nga yannamadala, Uganda ebeera ensi ey'omulembe, Uganda ebeera ensi ffenna gye twenyumirizaamu. Tujjawo nakyemalira eggwanga lyaffe litunyumire. Tujjawo obunkenke obuli mu bantu, simanya bajja kuwamba, bajja kutta, bajja kutemula, bajja kubba, bajja buli kimu. Abantu banga tibali ku bunkenke always. Bantu bagobeddwa ku mataka, abantu babbiddwako ebyabwe.
government ene ya General Museveni nebijja kudda Kyagulanyi yaga nti gwe just marking ettakale weriri marking ekibanja kyo ekiri kye bakubyeko gwe kibeere mbongo bonti awangaawo wadde muzimbyewo akeedi wadde muzimbyewo kalina bwaguuga wadde muzimbyewo omwalo ne wange wadde mutaddewo beach wange gwe marking ewantu essaawa bw'eneetuuka ewantu wajja kuddizibwa ne bataddewo bijja kuba bibyo kubanga bamala ebbanga ddene nga bakulumiza bakubba kati enkulaakulana yonna ebeeriwo eba yiyo okitegedde Kyagulanyi Center mu Robert Bobani bwe yatugamba nti gwe marking bumakinsi wantuwo nti wano wange essaawa bw'eneetuuka byonna bataddewo hoteri 5 star ejja kuba yiyo oba bataddewo petrol station bwaguga ejja kuba yiyo kubanga bamaze nga babba ettaka lyo nga bakolerako mu bumenyi bw'amateeka kiba kitegeeza beesasula kati ebisigaddeko biba bibyo bale kujja Kyagulanyi omwana w'insonga kale obitegedde Alex baagala kumujambula mu bwensi naye tumusabire Mukama ajja kuba naye ajja kutambula naye era twongere okulwana olutalo tusobole okweyagalira mu ggwanga ffe okweyagalira mu nsi yaffe nze naawe kitukakatako obuvunaanyizibwa bwaffe mulimu gwa ffenna okuzimba eggwanga lino kulwa abaana baffe abazzukulu n'abaliddawo tewali mulala ajja kukikola gwe nange ffe tuvunaanyizibwa kubanga gwe mulimu gwaffe okulaba Uganda nga bansi eyeegombesa Mukama akuume bataayo mweraba